amanya gange bampita Brian Wako. Interview eno gye ndi mukola oba gye tugenda okuba nga tukola olunaku olwaleero. Musumbo yagatuyitawo Musumbo. Abantu bategedde Brian Waka yakava mu kkomera. Brian Waka yakava mu kkomera. Ono tata wange mwoyo so amujemera naye omulala tokimpita. Ndatabuka. Anyway, ndi so happy, ndi so delighted nti omuntu ngenda okolako interview y'omu ku bantu be mbadde neegomba mu Uganda. Nzijukira way back like 4-5 years when nalokokera ng'enjiri njirimu nnyo nga bakeizi ne Mako tebannanyonoona nga enjiri njagala nnyo ayana ne show gye yaliteranga okukola ku radio nga njagala nnyo nga buli Sunday nkera giwuliriza Pastor Kiganda awendi ku church ye Bishop Mulamba, Dr. Mulamba inspiring abantu bangi abasumba bangi abayise mu mikono gye n'abantu abayimbi bangi abayise mu mikono gya Pastor Bishop Dr. Kiganda. Ndi so happy nganze omuntu tutandikirawo Dr. Mukama favors Nina nkwagala nnyo nange Dr. nkwagala mullo nkwagala ninga tulina kantu ko wali ondeteddeyo ko ngenda kajja wano leero ngeje bakamala okunsiba naye nga mu mbeere efaananako bwetyo nsaba mukama wange obuze kuba kulaba bana bali ku YouTube channel tusanise okubalaba mwebala kubanga gye muli Daudi Kiganda gegange Daudi nkwagala nkiddamu nawasu kwagala okutaliko bikola kuba kufubako kyokola wo kikaka ne Bible egamba Yesu bwe yagala nnyo ensi yawaayo njawaayo. Anyways, njega tutunulye bulamu bw'omusumba oyise mu bingi ng'omuntu otandika otya okulokoka wamu n'okulokola tolokola but oyambako abantu abalala okubatuza obulokole tutandikira. Nali mu business nali ntunda hardware ku Nakivubo Road. Duka balita Zinabala General Enterprises plot number 10 opposite ne bus z'Abaganda. Ikyaliwo. Ndi abikali akyuka. Bus z'Abaganda nazo zakyuka. Abanyankole. Knowledge nze siri omu kubaalokoka nga ndi idol nti sente zasowanyo okukola sisobola bukolera mu kanisa nga noonya sente kubanga ate naleka eri sente ate lwaki nzijja mu church ku myaka emeka gy'olokokera? 2 nga 2 walokoka okyali muto maze emyaka 35 ku kituuti. My God, Katonda yabale ku yandibejo nga myaka gyo bambi gyo sinnagiweza. Kati goba muzukulu. Musumba abantu banja bayise mikono gyo bantu bazze bangi ne bagamba Musumba njaga kulokoka abayimbi sayo tugenda tukakuluta lwe mulina mwenga abasumba n'abayimbi but bingi byoyisemu ng'omuntu abasumba labye ennyumba ya Mukama ng'eyika enkya n'eggulu bingi byolabye mbadde nsaba just tushayingireko ku experience yo in the last 35 years gy'omaze mu kulokola. Simanyi bwe nsobola kusammarizinga bintu bya myaka 35 byogere mu budakiiko obutono bwe tulina wano. Of course badde bingi nnyo ddala ndabye abantu bangi abasituka ne basigala nga bayimiridde ate ndabye ne bangi abagwa naddala balokoka nga ebigenderwa byabwe byali birala bafundikira obulokole bubalemye obulokole kulinga kuyingira majje siraba obuzayo muntu yali avudde eno ng'obwavu bumutigomya n'agenda ayingira amajje nga mwagenza okunoonya ssente n'ajja yeewandiise nti bannange emirimu gyonna gyaganye mu nnyambe nnyingire mu majje muno nsobole okukwata ku ssente boyingira majje boyingire okusavinga ggwanga lyo sente bwe ziba zisobodde okujja praise the Lord ozifuna tezigaana kati n'obulokole bwe butebufaana tubuyingira wakati mu kwerekereza okw'ekika ekyawaggulu kuba Mukama waffe agamba nti anjagala yeefiirize yekka yeetika omusaalaba gwe angoberere. Bw'oli omuntu atandise okuyombera mu bulokole n'okuyombera mu buweereza nti tuweereza naye tebatuyambye tebagize bwe bati lwaki tebatuwa sente naffe baterewo ekibba omanya kati oyo teyabitegera teyategera bulungi kyeyayingiramu nti yayingira kusaavinga wayingira kuweereza. Ekizibu ndowooza ekirala we kivudde abasumba ntandise okwogera nabo nga nabo mbalaga ensobi obaolyawo ze tukoze ffe ng'abasumba abantu bakkiriza okulokoka naye ne tababuulira nti ate bw'omala okulokoka noonya omulimu okole. Kisoboka okuba nga wali malaaya nga weetunda kakati bw'omala okulokoka togenda kuddamu kubeera malaaya olina okunoonya omulimu okole either teekawo saaluuni teekawo botiiki teekawo ebbajjiro teekawo bwamakanika bwe bataakole bwe batyo bwe bataakole bwe tutyo kuba bannaffe balindoza tukkiriziganye abakatuliki kati olira oluyombo lino oli mbayimbi bagosipo gwe mubakatuliki oluwulirayo mwangirikani oluwulirayo mu basevensi oluwulirayo kubanga bo mu ddiini yabagamba webala okujja okuyimba ku kituuti naye genda okole kati entulina ba idola bayitirivu
abalemererwa okukola ebirala byonna yo olwayimba akayimba kamu nagati kati gwe mulimo so nga ate akayimba yakayimbira Mukama, kayimba ka mu church, kayimba kagulumiza Katonda. Kakati ate bwotandika okukafula bizinesi ovudde ku mulamwa so wali badde ogenda n'onoonya omulimu n'ogukola. Musumba yogedde ku ekyo ekyabayimbi we tuba tudda ssaawa eno olutalo luli wakati w'abasumba n'abayimbi Kaye ne Laneeke. Simanyi oba bayimbi nze bakolanga baani mu mubiri gwa Kristo be baani? beyita bayimbi ba nnyimba za Kristo. Bulooka ba UPRS. Kaye ne Laneeke Babulooka. ba UPRS. Si ate ne wani abamanyi. Babaagaza ki? Pasitani ayabateeka batubulire basabira wa? Pasitani abamanyi. Kakati bakolanga. Laneeke bamugoba ku church ne TV ya Musumba Ssenyonga. Nyingi gye bamugobye. Bwangi gye bamugobye tuti binyoko bamugobye. Era na wano ewaffe akadda buzzi n'afukamira n'atwetondera naye ngeri ze zaali tezikwatagana na bulokole. Biki ebimugobye ebyo? Yabulako omusumba gwatula wansi amusumbe amudisciple nga amumentali nga amunnyonnyola obulokole nga bwe bwalitambudde. Gwe babuuze bimwogera lwaki mmwe mbyogera mwekka? Lwaki abayimbi bennyini abayimba lwaki si be babyogera? Lwaki mmwe mbyogera? Okiwulidde? Ebyo byalita okwekuza ku nnyama enzibe. Omanyi Uganda eno yafuna ekizibu erimu abantu abamanyi okubaza. Olabye emirundi mingi ng'abantu omuntu atandika ka stage ka boda kakatandise ye kanateekawo boda ye banne ne bamwegattako boda ne ziwera 2 ne ziwera 3 ne ziwera 4. Kakati omugezi n'ava gy'avudde enkya agenda okuba boda ziwezeewo 20 n'abayita emabega n'ageri n'asaba ttenda n'akomawo n'abalaga empapula nti bane wano nze ntwalawo kati buli apaakingawo njagala emitwalo 3 n'omubuuza naye kati stage eyo gwe wagitandika. Kati bwe ntunuulira abantu abeekoza ku music wa bannaabwe gwe n'oyagala obategeerere bannannyini music tebannayomba, bannannyini music bamanyi ekkanisa kye zibawa, bannannyini music bamanyi ekkanisa gye zibajje, bannannyini music bamanyi amalediyo g'abalokole gye gabajje. Mujjukira nti ewammwe ku lediyo zammwe eza secular si mmwe mubazimbye abantu abo bwe muba muzannya ennyimba zaabwe mubazannya lwa Sande ku makya lwokka tuzannyako kitundu ate muzannyako ku ssaawa 4 bwe mumala sitaani n'abayingiramu ne mukola ebyammwe. Musumba si sitaani naye kale si sitaani ekyo ekintu ekyo kale ekyo ekintu ekibayingiramu. Musumba saka tunuulira nnyo kati wuliriza abayimbi baba gospel, abayimbi ba gospel music bamanye ekkanisa gye zibajje tebasobola zivuma. Tosobola kuvuma bbeere likuyonseza. Ekirwa na Maka Africa nga ayiriddeyo ennyumba ya Mukama omubiri. Musumba Nakibuuka tewamulabye Beti Nakibuuka? Namulabye. N'abalala bangi bo bamanye church gye bajje, bo bamanye radio z'abalokole gye zibajje, bo bamanye TV gye zibajje. Bano abatamanyi be boogera bye boogera. Bishop Kiganda njagala kwebaza okuba nti no for all the 35 years obaddewo ng'oli humble. Bino byabano bizzemu just by the way ekikulu kye mbadde njagala tutunuulire. Njagala tutunuulire obulamu bwo tetukulabangako ng'olina sikando yonna mu mawulire. Basically nze ng'omuntu for all the time gye ngoberedde ndowooza nalabako sikando eringa sikando mawulire juzi ng'osaba gavumenti eggulewo n'oyambala ekikutiya. That was, I think, last year or this year. I don't remember well. You think that was a scandal? That wasn't. That was not a scandal. Yeah, but I was demanding my rights. Yes. Wekumidde otya okuba nti nno oli humble man, oli humble person. Abasumba abamu bakulukinga antu ne bagamba I wish I were like Pastor Kiganda. Ekisooka byonna kwe kutegeera kikyoli ani gw'oweereza lwaki omuweereza ebyo ebikulu ebyo bisobola okuyamba. Gwe gwani boosi wo yaani ani gwoweereza boosi wo yeeyisa atya. Nawuliddeyo omuyimbi ayatege oba muyimbi oba muki yajeregedde Yesu mu kamera nagamba ye tasobola kwambala lugabire nga Yesu. Kati oyo alina okunoonya ate omulokozi wo omulala kuba ati gwayita Mukama we yamujeregedde ku kamera. Basically gwe olwokuba oli mulokole olina okweyisa ng'omulokozi. Weeyise nga Mukama. Bayibuli gamuyigiriza tasenga Mukama we. Byonna bye tukola tulina koppa Yesu. Yakikola atya, yandikikoze atya, yakikwata atya. Okulokoka kitegeeza okutambulira mu bigere bya Yesu kye kituyisa abagoberezi nga bwe yakikola bw'okikola. Bishop, abasumba e Uganda bangi batamiddwa okuba babayita n'aba fake pastors. I think oyinza okuba gwe obamanyi okusinziira ku bikolwa naye omuntu ali mukulaba ssaawa eno oyawula otya omusumba ali fake ku musumba ali real. Bayibuli ega nti banaabalabiranga ku bibala byabwe, munaabalabiranga ku bibala byabwe. Era Bayibuli ebuuza nti abantu banoga batya omuzabbibu ku munyango.
kasita otandika okukola ebintu ebitali mu byawandiikibwa ebikontane n'ebyawandiikibwa baba batuuse okulangirira mu bafere mu babbi mu bayaaye era your days zibeera numbered kuba baba abantu bajja era bajja kubuuka not long from that time baba bajja kubuuka bagende nti abaayi ono mubbi baba bajja kulaba myaka 35 gyomaze mu buweereza bwa Mukama kusomozebwa kiggwe ng'omusumba kwosanze kubadde kungisobola kunnyonnyolera ku kamera wano kwonna naye Mukama abaddewo atuyambye ku buli kintu kyonna kye tugezaako okukola tuli happy tumuweereza by'obujeemu ne rebellion tubirabyerabyeko naye olwokuba ne mu bayibuli bijjudde abavubuka baagolokokanga era ne bajeema bakoola ne abiraamu baagoloka ne bajeema naye tebayimiriza mulimu Mukama gwe yali ayise Musa kukola okujjako bo bwe twalabanga be baafiirwa kuba ettaka lyayasama ne libamira okusinziira ku bayibuli naye nga rebellion gubadde muzimu mubi nnyo mu mubiri gwa Kristo n'okutuuka olwaleero buli muntu alowooza nti nange nkisobola buli muntu alowooza nange nenkana n'egundi n'ayakookolimya eggulo n'ayatandise eggulo kukookolima kega naye amanyi nti naye alina kyasobola naye eyo si mbala ya bukristaayo embala ya bukristaayo obeera mukkakkamu n'oyigira ku abo abaasookawo tetulimbye abayimbi nimpuliddeko abayimbi nga bagamba nti abayimbi babonaabona nnyo n'obabuuza nti tewaliyo basumba babonaabona bagambye buli musumba avuga emmotoka tewaliyo basumba bataziina era nga bw'olaba ne mu bayimbi waliyo abavuga emmotoka naye ate waliyo n'abatavuga ate ekyo tekiri eno waffe yokka ne mu secular era waliyo abayimbi mwe munsinga okubamanya abatambuza ebigere abakyalinnya bodaboda Kalifa Ganagga atambuza bigere Henry Mwanje naye atambuza bigere n'abalala bangi tewaliyo ate bavuga mmotoka Jose Chameleon avuga Range Rover mpya Wiz avuga Mpenkoni ekyo kifuula nsonga noga nti abayimbi babonaabona nnyo oba oli awo ba upcoming be batanavuga mmotoka nabo bajja kutuuka ekiseera ate nabo bakole batya nabo bavuge leka kwesibako ekyo genda abayimbi babonaabona nnyo kati nange nveeyo nga ndi abasumba babonaabona nnyo nga ngenze eri ewaffe Buwenda ne nakasongola nkombozeeyo abasumba bambi abakyali mu biwempa abatambuza ebigere abavuga bu bicycle be mbandeeta ngende abasumba babonaabona nnyo n'olwekyo kati nze mmanjaani kale kati mmanjaani kuba tetunakola UPRS y'abasumba kakati kuba nabo tulina okubbulula embeera zaabwe nazo tuzikyuse kati nze ngende mu URA ngende mu State House ngambi nekalakase ngende abasumba babonaabona nnyo bane mu bayambe nedda musumba but njaga kino kankikubuuze Pastor Bugembe akwagala nnyo lwaki kikugatta ne Pastor Bugembe abayimbi bangi bazze nga mbataddeko ettafaali abayimbi bangi abawuliza byenjogera abawuliza byembuulira bigasiza obulamu bwabwe babiweera obujulizi mbadde kyakulabirako gye bali nti omuntu osobola okuweereza Mukama obulamu bwo nga tobwetolozza sikando ate era n'obeerawo ate era nosucceedinga n'olwekyo ekyo nkibaliza bwebaliza Mukama nti abamu bantwala nga role model bandabiddako balina bye bandabako ate ebira ne babiraba ku balala ebira babikoppa ku balala musumba Mami Cindy agamba ati Mami Cindy mulungi kati ennaku zino Naalongo era ali mu kuyonsa oluvannyuma lw'emyaka 8 ng'alindiridde Mukama okuzaala omwana wow kitiibwa netendo kiddire Mukama kati ayonsa mwana mulongo obalansinga otya church n'obufumbo oba n'omukwano Mami Cindy gwakwa kisobola okukikola naye nga lwa kisa kya Katonda kubanga church or ministry eri very demanding ebeera demanding naye Mukama yatuwa ekisa abasumba abasinga obungi Mukama yabawa ekisa ne bawasa abakyala abanguwa okutegeera nti bawange ono wadde namufumbirwa naye ate ali committed mu bintu bya Katonda alina okusavinga eggwanga n'okusavinga omubiri gwa Kristo n'olwekyo bambi nabo bagumiikiriza ebimu ebibeera bitagenze bulungi gamba nga oluusi obutalya kyamisana ne babba baabwe ku Sande kubanga gwe abantu abalala no bagambira nti it is their public holiday ate gwe it is your busiest day kati bakyala babasumba abo bagumiikiriza nnyo essebo musumba olw'obudde ne battery yaffe netera okuggwako jasobola kuleka battery kuggwako nga tompadde mukisa ng'omuntu at least nonkwatako ku mutwe nonsabira
mukama omuvubuka ono muyambe mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi, muyambe omuwe ebigendererwa by'omutima gwe, muwe emmeme ebyesinga okwagala, muyimuse, musitule, mutwale mu maaso, ebirooto bye bisobole okutuukirira, baleme namuzaayo mu kkomera mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi. Ekisa kya Mukama kyongere omwetola, muteekeko favor, muwe n'amagezi bw'aba ku mpewo ategeere nga byateekwa okwogera n'ebyatateekwa kwogera mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi. Amen. Musumba siddayo kitalya.